Abavubuka 18 bawambibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa January omwaka oguwedde okuva ku kyalo Kisamula mu Town Council y'Ekyotera mu disitulikiti y'Ekyotera nga bawambibwa ab'ebyokwerinda nga babajja mu mayumba gaabwe mu Matumbi Budde. Kyokka wayita ebbanga ttono ne munnaabwe George Kasumba naye n'awambibwa mu ngeri y'emu n'aweza omugatte gw'abantu 19. Oluvannyuma lw'akabanga ng'ab'eŋŋanda n'abakulembeze b'abavubuka bano babanja ab'ebyokwerinda abantu baabwe abawambibwa, abavubuka 18 baasuulibwa mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'Ekyotera olwo ne basobola okudda mu b'eŋŋanda zaabwe. Kati abavubuka bano basazeewo okutuuza olukiiko lwa bannamawulire okubatottolera byonna bye baayitamu n'engeri gye baasimatuka. Bano kuliko Slight Kyambadde, Taufiki Lubega, Ronald Muwonge, Balaka Kyazze, Derek Sebugenyi, Farouk Matovu n'abalala batuuse n'okoza ku mmunye nga bannyonnyola bye batuusibwako omuli okubatulugunya n'okubakuba ebiyiso ebyabaviirako okufuna endwadde ezitategeerekeka. Tutufunyeyo nga onogamba nti oba okudduukirirwa okuva we twavaayo naye ng'amazima gali nti tetwayitsibwa bulungi n'akamu n'akeddagala. Nali musajja muzimbi, sikyasobola kuzimba olw'empisa ezankubwanga, sikyalina maanyi ago. Omubiri gwange guyiwamu nga bonogamba nti oba lutiko n'okubanga gukusiiwasiiwa nnyo, ekifuba kinnuma, seetegeera bulungi edde n'akatono. Bakubidde gavumenti omulanga okuta bonna baakwatibwa mu biseera by'okunoonya akalulu abakyawagamidde mu makomera omuli ne munnaabwe George Kasumba atamanyiddwa gy'ali. Eyo si y'embeera eyinza okuyisibwa mu muntu munno ng'okimanyi naawe oli kitonde nga wazaalibwa, ng'okimanyi naawe nti bujja kukyenkya obe ng'osiibudde ensi eno naye n'otulugunya omuntu nga oti gwe baakukola mu kiti. Tukubira omulanga gavumenti okuta Kasumba n'abantu abali mu kiti ekya Kasumba, bazadde baabwe abakyakaaba, abakyalaajana nga tebalabangako ku bantu baabwe. Kale nze okunta mwanta neze saayina famire. Muba mwagala mujje muno nonza atalina famire. Oli muganda wange yalina famire mwagimuleesa. Bwe tutuukidde omubaka wa Kyotera County John Paul Kwagompalanyi ku nsonga z'abavubuka bano ategeeza nti bo nga bakulembeze bagezezaako okutuukirira by'okwerinda naddala ku nsonga George Kasumba akyabulidde mu kkomera, kyokka tebafuna kuddibwamu kwonna n'abasaba okugoberera amateeka nga bakwata abateeberezebwa okuba abaziba emisango. Kasumba alina famire, yaleka abaana 3 abato ddala n'omukyala abatalinaako buyambi okumala mwaka mulamba, abataliiko abaliko abataliiwo, abatalina na ansa. Alina famire ye, eŋŋanda ze n'emikwano gye bonna tewali amanyi, balooya be tewali amanyi, naffe ffennyini abakulembeze. Omubaka Mpalanyi agamba nti obulamu bw'abavubuka bano bwakyuka nnyo era bangi ku bano emirimu gyabwe gyafa nga beetaaga obuyambi wadde bo nga bakulembeze bakoze kyonna ekisoboka okubazza engulu. Ekisinga obukulu kwe kuba nti bakyetaaga okukwatibwako okubakomyawo mu mbeera eya counseling n'okubadduukirira. Abavubuka bano basabye akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga abakulembeze n'abazira kisa okubadduukirira basobole okufuna obwenkanya kubanga batulugunyizibwa bubi nnyo. Twafuna ekintu ekikyankalanya obwongo bwaffe, tusaana kufuna counseling ey'amaanyi okulaba nga tussaawo obwongo bwaffe. Ekibiina ekya National Unity Platform okujja okutuyamba